Obadde tunyumiza Ssenyonga yakola ki? Nga kitale kya pasita ba era ajja kujjayo naye totya tubuulire Ssenyonga yakola ki? Yakola ki pasita Ssenyonga? alingiriza ebitamukwata kalingiriza abasumba mbuno bafere yesi mufere yali awonyezaayo ensiri yakufera ki? naye agamba banne mbuno bafere anti baani be yagamba naye ate weekweka omutya aidente yange mukwano kale tubuulire ng'oli eyo eno yebadde kyakiyo iye era yange ddala omaga tuwe rumareyo okusinziira ku pasita Yiga gw'obadde okkiririzaamu okufa olaba eddiini y'abalokole egenda kusigalawa? ate nga pasita Ssenyonga yakutawa yatama yesimwaga ki kye yasinga okukola ekyakunyumiza? kwogera ku musumba wange yamwogerako ki? Ambassador okungubagira pasita nange baganda bange mwena abali eyo okukungubagira pasita Yiga yali waffe tumwagala muntu w'abantu mwena abali eyo bali mujje mukungubagire batolindiga oba badde endiga ye batoli kijja ki kyosinga okujjukira ku pasita Yiga? Ki kyosinga omujjukirako? pasita Yiga atwala nkuba amasimu ku mativi ga Uganda naye nasooka okukuba ku tivi y'embasada wa Batandise
naye nkubale nanjagala nansembeza nampaako ne ku ssente nga sizimusabira nga bwe bali kumpetinga tutuya emwensibu omwana yandabamu omugaso n'atanzoli ate nga ali tali roodi ali kiboosere naye nandabawo omuvubuka anza sigadde ye muli mutya muwenyu mwe muli mutya eyo bagala nkyukakyuka bibiri bagala gavumenti obulwadde Uganda omusajja omayinza ate lwaki nekirala ekindeese wano yagamba obulwadde tebuliyo Uganda ne bamusiba obulwadde bubadde bunabanakuggwayo bamusajja ne bamunyigira mu kkomera ekitalya yagenda okudda nga yenna ayise yini omusajja yalina olubuto bamukuye simalina kimuso oba bamukuba biyiso yakasirye eggwanga bonna bagendedde awo kasirye eggwanga ekinulumye bannange sijja kulima omusajja oyo abadde ayogera oba batamwagala bajagataaga yeyasooka abasumba bonna batya bagamba abasumba obulwadde gyebuliye n'agamba tebukola ki tebuliyo kuba nange kenyindi ne bajjaliwange naye siwetaddeeko ndi byange okitegedde ekintu ekyo kali omusumba bwati atatya yafiiririra eggwanga leero afudde muzira Yiga bannamwandu bonna mbeebaza abamulekwa endikaze mbeere wamu mukama yamuse naffe tetukolaki etugenda agenda atukwatira ebifo tujja musinga kiki ojjukira ku pasita Yiga nze musumba Yiga bwe ŋŋamba kwogera bye mujjukirako bingi nnyo kubanga nze okujja ewa Yiga nagira mu biseera bya revival band Yiga bye mujjukirako bingi yanjigiriza okuba jazzi yanjigiriza okuba piano nembeera nga ntambula n'ekibiina kye Yiga ye omusajja eyanninyisa ku nnyonyi n'antwala South Africa nga sirina pasipoti wagenda otya nga tolina mu kugenda revival band ogenda South Africa Yiga yapangisa ennyonyi yawamu omwana ne bwaba talina pasipoti ennyonyi ayo yagiyingira kasitaba ng'ali mu kibiina era twagirinnyira Ntebe mpaka South Africa twamalayo weeks 2 kati nze Yiga ye musajja yasooka okupangisiza ennyumba e Kampala yandaze buli kimu budde buno nkola ku CBS ye musajja yansabirayo omulimu kati awo sina kyemwogerako kiki kibi yadde wabula kyensaba Mukama amuwummuze mirembe Wisdom kai wanji banange ogamba otya ebintu nga bibi nnyo kitalo nnyo tuli mu kungubaga olwa musumba waffe nze kaye Wisdom mutabani w'omulala mukimanyi bulungi ndi vice president w'abayimba gospel musumba ono gwe mulaba y'omu kubasinza okuteeka kye bayita ettafaali ku gospel industry bwe tulaba abasajja nga bakulisa Nabulya simanyi gyali bwe tulaba revival band mu biseera bye yajjira kyakola kinene nnyo mu kye bayita gospel music kakati tufiiriddwa nnyo nga kye bayita entertainment industry musumba waffe Yiga era ndi wano okulaga kye bayita condolence ndi wano nga nkungubaga kubanga nze nzikiriza nti y'omu ku baateeka ettafaali ku kye bayita gospel industry okumujja mu church okumutwala mu marketplace njagala okwebaza Mukama ku lw'akaseera oba katono oba kanene kaatuwadde musumba waffe kubanga singa teyali musumba Yiga twalwananga okujja gospel music mu makanisa g'abalokole agendeko mu marketplace ti abaana ba gospel batandika okufuna ku ssente musumba Yiga we yajja n'atulaga nti kisoboka abasumba abamu balowooza nti abayimbi ba gospel balina kuyimbira wokka mu makanisa gaabwe ne musumba Yiga yajja n'agamba no kisoboka omuyimbi wa gospel asobola okuyimbira Yesu mu kanisa ate omuyimbi wa gospel asobola okugenda n'akola ssente ng'era wayimba Yesu twagala mwebaza bwebaza abasinga badde bamanyi nga pastor Yiga nga comedian ensonga eyo gyogera no pastor Yiga si comedian Yesu we yajja atuwa eddembe ng'abalokole tetujja kuba nga Mariya buli muntu waliwo abasumba bamu abeewombeeka waliwo naffe kakati nze olowooza nti nno ndi comedian no pastor Yiga yaleeta bulamu mu njiri
yaleeta obulamu mu bulokole obwaliwo bwali bwakwewombeeka omulokole weewombeeka obeera eyo ne pasita Yiga yatulaga tosobola okuvuga V8 osobola okuba nga oli mukyamufu naye ng'oli mulokole. Esaawa eziyise enti n'emabega tulabe pasita Male avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko n'agamba nti nno Uganda tefiiriddwa okufa kwa pasita Yiga terina kyefiiriddwa. Ensonga eyo gyogerako ki? Anti kati sijja komentinga ku bantu abamu abalinga omanyi ffe naffe twajja mu Buganda buzi sijja komentinga ku bantu bamu nga pasita Male tuli mu kukungubaga nga terina kyefiiriddwa kikyotegeeza nga n'abamu ababbye Uganda eno ababbye gavumenti ya Uganda tubakungubagira. Kugambye pasita Yiga kyeyasooka okukola yaddira gospel music n'amujja mu kkanisa n'amutwala mu marketplace nga abayimbi ba gospel n'atulaga nti tusobola okukola ssente. Kati abantu nga pasita Male abo abantu ba pasita Male balinga ndwadde tosobola kati pasita Male kiki yakoze mu kkanisa kujjako buli ddakiika yafuulako kolansi bisiyaga maama ne pasita Yiga tosobola kuŋŋamba pasita Yiga eyaleetera abayimbi ba gospel tandika okukola ku ssente real money n'oŋŋamba nti no tetufiiriddwa ng'abayimbi ba gospel. Gwe nkolagana ki gy'obadde oyina ne pasita Yiga? No, pasita Yiga nze nasooka mulaba bwayise ng'awakana n'abasiraamu omusiraamu lumu n'amugamba nti nno w'olinnya mu Kulaani ogenda kufa. Pasita Yiga yalinnya mu Kulaani n'atafa. Oyo omusajja yali wakabinnya bwayise mumulabe pasita Yiga namulabako ng'ayogera n'Oluwarabu asoma Kulaani bwayise pasita Yiga. Batugambye ennyimba zino zonna ze mwawulyanga mu revival yali mabega waazo nga muwandiisi. Entertainment industry efiiriddwa si ya gospel yokka ne entertainment industry yonna ng'eye Uganda kubanga omusajja oyo waliwo we yavuga wano emyaka 7 nga entertainment nga oyogera ku pasita Yiga oyogera ku revival band. Yes, so tufiiriddwa nnyo ng'abayimbi tufiiriddwa nnyo ng'ekkanisa. So kati abo ba pasita Male mubajje temubawa na audience temubawa omwamba otya nti pasita Yiga tetufiiriddwa ng'eggwanga ng'ali mu kutrendinga obaako na kikyamu kati nze mugambye nze vice president w'abayimbi ba gospel ndi wano nandibadde wano nga pasita Yiga talina kyeyakola ku ggwanga lino nga talina kyeyakola ku entertainment industry. Nga gw'omu ku bakulembeze ba gospel industry music tulabye pasita Yiga yali alina ekibiina nekisasadduka essaawa zino abadde alwana kukizaawo naddala abayimbi be omuli Madiina baani naye nga ggwe kiki kyemugenda okuzzaako? No, nze kyensaba nze ngenda kugezaako okunoonya musumba gwatulekedde mutabani we nze mbadde mulaba ng'abuulira enjiri ng'abuulira kigambo which is okay. Nze ndowooza waliwo kye bayita anointing by association. Bw'aba pasita Yiga kyeyatandikawo kya Bwakatonda era kijja kulaba omukisa bw'aba atulese ng'ayagala kuzzaawo revival band. Nze ndowooza omusumba gwatulekedde era ajja kulwana era ajja kuddawo kubanga revival band walaba abaana be baavaawo ne bava ku mafuta ga pasita Yiga era bonna bali ebaboyaana. Nze nsuubira era nga nzikiriza nti musumba ono aliwo ajja jjukuma akumeddewo kubanga bye bayimba era bissa Katonda mu ggwanga. Olaba Kamiliyoni ayimba oluyimba lwa gospel oŋŋambe Magi Kayima omulokole wayimba oluyimba lwa gospel simuwagira. Njagala abalokole abamu ng'oyo pasita Male atwesonyiweko addeko emabbali tuli mu kkungubaga eno Buganda. First of all wetufiirwa ebirala byonna tubibikkako kati pasita Male ebigambo byo byoyogera tuyambe bibikkeko. Pasita Yiga talyangako bisiyaga bw'oba olina olutalo n'abasumba bali ebisiyaga is not pasita Yiga osegedde ekyokubiri gwe pasita Male ng'oggyeko okugamba ebisiyaga tutegedde kikye wali okoze mu kye bayita entertainment world kikye wali otukoledde ng'abayimbi kikye wali okoledde abayimbi ba gospel oba kikye wali okoledde ekkanisa ya Kristo by the way kikye wali okoze. So tuyamba obikkeko twafiiriddwa omwana wa Buganda twafiiriddwa omusumba tuyambe obikkeko weewummuzeemu oli mu myaka gya kawungeezi pasita Male tuyambe obikkeko bw'oba onoonya kamera genda ozifuna ewammwe osegedde kyekyo okomelela agambye ekisenyonga siina so kati ensonga bwekizogagamba alina abaana bangi afudde siriimu bintu bingi kitubuulire soko kitubuulire bulungi tukube anti kati osooka kyogera anti tubuulire soko tubuulire wekibadde ojayinza otomeza omusajja wabwerere pasita Senyonga ayogedde ki oli serious n'agamba
kati ono pasita ye takakasa nti afudde na mulokole kuba agezezaako n'emirundi mingi okutuuka mu ddwaliro amubuulira enjiri alokoke olw'ebyo byabadde akola ye alaba nti tabadde mulokole jako masiki tukomerere oli ready wisdom kaye wangi olunaku olwaleero pasita Ssenyo ng'avudde nakola press conference n'agamba nti ye takakasa kubanga musumba Yiga afudde endwadde ze bagamba alabika afudde siriimu n'ebintu bye ebirala kakati kambu okay ekirungi pasita asuubiza n'okulabirira abaana bazadde ng'amansa ye bw'atyo bw'agamba kakati bannange kati labayo ekirungi pasita Ssenyo nga musumba wange emu ku basumba b'ensaamu ekitiibwa bw'aba akyogedde abasomyeko tugamba he has erred tosobola kuŋŋamba yawula obulokozi ku karakita that's one bw'aba Katonda yasobola okwogeranga ne bafalaawo ne bannabukadineza abaali abasamize tosobola kuŋŋamba nti abadde tasobola kwogera ne pasita Yiga ekyo kikyamu ekyo kimu ekyokubiri woŋŋamba nti n'agambye afudde endwadde ye zaalowooza bannange n'abafa omusujja gye bali n'abafa covid gye bali kambabuulire bantu mmwe buli yenna yeetegese okukomerera omusajja ono weekebere mu mutima buli kyonoono kyenkanankana mwe abamu mukoze ebyonoono bingi na nnyo abamu bannange mulidde ssente z'abaana abamu mutunze eggwanga lino abamu mutubbye lwakubanga lwakusirika njagala omuntu omu aveeyo aŋŋambe ti pasita Yiga afudde ayina ebbanja nze ndi wano nze mbeera kawaala we batuziika siwulirangako nti pasita Yiga alyaza amanyiza abantu sikiwulirangako naye abamu mummwe oyogera oli mu kwogera nga n'abamu bakimanyi nti no muli balyaza amaanya mwebikkeko mwewummuzeeko ekyo kimu ekyokubiri bw'aba Katonda ayogera ne Falaawo bayibuli egamba Katonda tasobola kwogera na muntu na mukopi okujjako ng'asoose kwogera na muddu we mu ggwanga eryo na kabona we oba na kabaka kati bano bamu ku bakabaka bw'aba yayogera ne Falaawo omusamize n'ayogera ne Nebukadineza yali ssenkungu w'abasamize n'amulaga ekiribaawo ku nkomerero y'ensi eno mbadde nsaba oleme kweyibaala pasita Yiga ngenda kugamba tozanyisa Katonda asobola okubanga ne we yabadde ku kitanda Katonda yabaddewo mbabuulira muleme kwegamba nti nno muli batuukirivu nnyo omusajja waali Katonda ono alifane eyayogera ne Falaawo ne Nebukadineza abaali abasamize era asobola okwogera ne pasita Yiga lwa nsonga bw'aba pasita Yiga emyaka gy'amaze mu bulokole nga teri amubanja azimbye ekkanisa eno ng'omusenyu abaana baayiwanga wano omusenyu bonna nga bonna abasasudde bannaddiini nabo abaazaalazaala emabbali tubijjeyo temukimanyi ye kakati mwe temukimanyi nze kambabuulire mmanyiiko n'ekiggwa ekimu ekirabirira abaana ng'abaana babannaddiini nga nabo babazaalazaala emabbali kyova olaba mbagambye mwewummuzeeko bwe munaatandika okulumba omusajja ng'ono naffe tujja balumba kubanga mu Buganda omuntu aba afudde tumuwa ekitiibwa bw'otandika okugamba nti kino ne kino nammwe mulina ensobi zammwe nze mbagambye mu bantu abamu abawagidde entertainment industry naddala eya gospel was this guy ye yasooka okuddira abayimbi ba gospel bagamba nti osobola okuyimbira Yesu nga wookola ne ssente abamu abasumba baali bakigaana nga abayimbi ba gospel babakuumira mu makanisa tobola abayimbi ba gospel baavu pasita Yiga waaba abayimbi be baali bavuga emmotoka nga ba gospel muwatiki tomuzanyisa gwababa abayimbira mu makanisa balina kaki nga tonnaba kwogera ojja kulumba omusajja wa Katonda nga kakati aline mu ngalo z'abamalayika nze mbabuulidde mbabuulira amazima bw'aba tulina mu bayibuli abasajja alaba n'alokokera ku musaalaba omusajja yali omubbise kiiku gw'oddaawo ino otandika okusalira omusajja wa Katonda omusango nze ndowooza weekube mu mutima thank you okomerera bajja kuddamu amagezi abo wisdom kaye amanyi oluzungu oyagala luzungu omusajja tamanyi luzungu nedda luzungu ng'obuuza ku ki how can you talk about a gone pastor wisdom kayo maze okuwanda kyekyo wanda kasuka I am Kaye Wisdom.
I'm the Vice President of Gospel, Federation of Gospel Artists Uganda. I've come here to mourn the passing of Pastor Yiga. One thing as gospel artists we do remember about Pastor Yiga is one of the few Pentecostal pastors who acknowledges that gospel musicians have to sing as well as earning a living, which is money. Always I tell people that anointing without money is annoyance. Pastor Yiga acknowledges that a gospel artist is so prudent to sing while you are having money, you are financially stable. So we are here to celebrate the few years God has given Pastor Yiga to this nation of Uganda. We are here to celebrate the few years as gospel artists, what Pastor Yiga has done to this nation, to this gospel fraternity, to the entertainment world of Uganda. I'm not here to condemn, and I do tell all the pastors, also religious, right now to condemn a guy who has pastored. He has led something when it comes to entertainment world. He has put something when it comes to the Pentecostal churches. So I think you better not condemn, because you do not have that soul right, moral right to condemn this guy. I've heard a lot of rumors that he has a lot of, many children. But let me tell you, I know some religious people, some churches who do have children from different women. I do think, let us live the life of Pastor Yiga Augustine in the hands of Jesus, because he's the Alpha and Omega of each and every life of a person. So you don't have any moral authority to condemn, to say any bad word on this guy who has just passed on. Thank you so much.
Sister. How are you? Where do you live? Nasun. Engatto ogano toku nawe aba ino na batira yingira ngatana bya fuluma gotuleka na yingira ino nawe ebali zokanyisa
Betty, okay. Tumanye nti omusumba Pastor Yiga akyusiza abakyala baffe. Nze mukyala wange yali agendanga mu ssabo, ng'agenda mu ssabo bagenda mu kusamira, aleeta ebintu by'otategeera n'abiteeka mu mmere n'obirya. Naye ono bw'aba akugambye nti jangu tusabe, ngenda kuwa amazzi ag'omukisa, kuli kuba kukkirizako ekintu kyonna ky'okkiririzaamu owona. Kati omuntu bagamba nti jangu kuwa amazzi ag'omukisa n'owona, si kibi. Naye gwe n'otandika ovumirira omusumba n'ogamba abadde mu lugo. Kati mbadde mwagala abakyala baffe n'abantu bonna bagendenga mu kundi, bagende mu ssabo. Abasumba bonna amagezi g'embawa, tuleke kuvumirira balokole bannaffe, tubuulire abantu enjiri bakole ki, balokoke. Ekyo Pastor Ssenyonga kyayogedde kibi nnyo emirundi 10, kubanga Pastor Ssenyonga ali mabega wa Pastor Balabye-Ekkubo. Pastor Balabye-Ekkubo omulamwa gwe yaliko gwali gwa kulwanyisa abo abasiraamu ebiseera ebyo. Pastor Balabye-Ekkubo n'akola olukujjukujju nayewaana n'alinnya mu Kurani, ekitabo ekitukuvu eky'abasiraamu. Bwe yalinnya mu Kurani yagwa ku accident, n'ekigere ekyalinnya mu Kurani obujulizi mbulina teryakimanyi, tekirabikanga era tebakiziika. Kati olutalo yalujja ku basiraamu, olutalo n'aluza ku balokole banne. Gwe Pastor Ssenyonga gw'olowooza gwe Katonda, gw'olowooza gw'omanyi buli omu, Katonda yakuteekako ddi omukono n'agamba nti gwe olina obuulirira buli musumba. Mubiri of course gulina oleetebwa wano ku kanisa, gulina oleetebwawo ku kanisa kubeerewo abantu bakubeko eriisa evvannyuma. Naye nze ngumya bannayuganda, Pastor Yiga si ye kanisa. Pastor Yiga abadde muweereza ng'aweereza abantu. Tweyongere tugende mu maaso n'okusaba, okukkiriza Katonda. Abasumba abamanyi bakyaliwo ku kyaki, tubasaba temugwamu maanyi, ekanisa ekyagenda mu maaso nga bwebadde egenda mu maaso. Ebyamagero bikyakolerwa, abalwadde bakyawona, buli kimu kikyagenda mu maaso. Buli mubiri gugenze naye omwoyo gukyaliwo. Okitegeera, Pastor Yiga agenze ng'omubiri, naye waali wano ne we tuli wano Pastor Yiga waali. Mbaagala nnyo. Tusomye buli kimu, amasomero agazimbye, asomeseza abaana ku bwereere,
Olwekyo bannange muleme tunulira bibi byereere. Pastor Yiga asomesa sisita wange kati bwereere. Olwekyo muleme tunulira bibi byereere bannange. Pastor Yiga talina kuyatta. Pastor Yiga talina bbanja. Oba omubanja jangu wano oyogere ti Pastor Yiga mubanja ssente bweziti. Pastor Yiga y'omuntu ataasoma naye nga Katonda yamuwa amagezi amazaale ng'asinga abasumba abalina zidiguri ezidiploma naye ng'abasinga amagezi. Lwaki okuliyetingawo embeera embi yokka? Abasumba muyige, abasumba muleme kuliyetingawo mbeera mbi. Pastor Senyonga oli musumba w'amaanyi, oli musumba eyagenda mu nsi z'abazungu n'obeerayo okumala emyaka 15 n'okusoba. Pastor we yali akulembera mu maaso bwe yavaawo. Pastor balabye ekkubo n'okomawo. Lwaki tewatandikira we yakoma? Wa Pastor balabye ekkubo gwe twali tulabirako. Lwaki tewatandikira we yakoma okulwanyisa abo boyita nti si balokole nti basiraamu? Kubanga yali alwanyisa abasiraamu. Lwaki tewatandikira we yakoma? Walaba nti okulwanyisa omusiraamu kibi n'otandika n'obatya ate n'odda ku basumba banno. Olowooza gwe Katonda? Lwaki olowooza nti n'abantu bonna basiru okukwe? Olowooza gwe weka omugezi? Tolowooza nti abantu bonna basiru gw'omugezi. Abasumba bonna obavuma. Ovuma Pastor Bugingo, ovuma Kakande, ovuma ate bovuma bakusinga abantu. Be bayimirira mu maaso. Ekkanisa si kizimbe. Ekkanisa muntu nga gwe. Lwaki weefuula omutuukirivu ate olumalirizo obagamba babi? Ate olumaliriza n'obagamba basaba ensigo simanyi biki, naye gwe olumala obuulira enjiri n'owe ensigo okuzimba buli kimu n'okigamba neokisaba omuweereza wa Mukama omutuufu. Lwaki togamba nga bwe ndi Pastor Senyonga ayawukana ku balala, sigenda kusaba gundi nsigo, sigenda kusaba za kuzimba kanisa, sigenda kusaba za gundi. Abaana bangi bafuniddeawo wa Pastor Yiga, wa Pastor Senyonga embuto sizize naye abakuliyetingawo n'abagamba ategeka conference olwokuba talina bantu n'agamba mujje n'abapakinga mamoroka okuva mu byalo ebyenjawulo n'abaleeta ku kyaki. Bw'abaleeta ku kyaki sente abavuze abaleese n'atabawa transport akola ki? Abazaayo. Abaana ne batandika okwebaka mu kyaki before ebyo ebiseera ebyo n'obujulizi mbulina. Nina omwana eyafunirawo embuto nga ava emisana agenda n'alawuna ekiro nakunakola ki neyeebaka. So tubadde tusaba Pastor Senyonga wejjeemu omuze ogw'okulowooza nti gwosinga. Tuli baana bato tulabira ku gwe. Kifaananyi kikyolaga omufu bamwogerako ekibi, omufiti bamwogerako kibi, omufu tasobya. Lwaki teweekuba mu mutima tulabire ku gwe? Naye nga ye yamukola ki okutuuka? Pastor Senyonga alina efutwa. Nze ndi musajja Muganda naye Pastor Senyonga alina omutima ogutaagaliza ate ayagala nnyo ssente. Mu basumba bonna be bagamba mbu basaba ssente bakola ki? Pastor Senyonga yakyasinza okusabiriza ssente. Bw'alabanga Yiga ajjuza abantu mu kyaki n'azimba omutima. Bw'alabanga ono Bugingo ajjuze abantu mu kanisa n'azimba omutima. Gwe lwaki olowooza nti gwe namba emu Katonda yakuwandiikawo n'akulonda n'akuwandiika mu bantu nti gwe musumba asinga? Basumba banno bonna basaasidde. Naye gwani? Pastor Male gwani? Mwe baani? Katonda alina buli omu gye yamujja. Bw'aba oli agamba nti bannange njagala muyige mwenna abandaba, njagala omanye nti ne bw'okwata ettafaali n'ekisenge kino n'okisinza n'ogamba bannaayi Katonda wange okuyita ku kisenge kino njagala emmotoka ogifuna. So Pastor Yiga abadde alina embeera gy'ateekamu abantu.
ajja n'akwata abutambaala bwe sigamba nti yabujja mu ddogo yabujjawa naye gwe kugamba imayindi yo ogamba bwe ntwala akatambaala kano n'okukkirizako owona tekabaamu ddogo tekabaamu kintu kyonna wabula okukkirizako nga kyenkugambye nti bw'okwata ekisenge kyoganze kino kyensinza era bwe kigwa nfudde era ofa so basitayiga ekyo kyebatamanya kyabasinga obwongo akwata ebintu bye bitonotono mwe bye mutamanyi n'agamba kino bw'okitwala ogenda kufuna omukisa naye kulira obutambaala bwe bungi n'abukuwa n'agamba ojja leeta emitwalo guno olw'ensonga nti ekkanisa eno ezimbibwa ate abasumba baweereza ba Katonda bo tebakola bayibuli egamba nti mukole ekyange nange nkole kujamu okitegeera olwe bano bakola emirimu gya Katonda kati Katonda fe abaweereza abagoberezi mwayitira n'atuwaki netumuwa oba netukwata oba nokwatayo oba kirabo n'okimuwa n'okwatayo kyoyagadde n'okolaki n'okimuwa era yakwatanga obutambaala obwo n'akwata emiti egyo n'akwata amagi ago n'agamba gana amagi ne bwe mba mbabuuziza nti ki sijja bagamba nti muleete sente za kuzimba naye sente eziva mu bino ebintu zezigula obutebe zezimba ekkanisa zezakola tv eyamba ffenna bannayuganda n'olw'ensonga eyo bakubiriza bannayuganda muleke gendera ku bigambo by'abantu buli muntu yenna alina okukkiriza singa musumba Yiga tabadde musajja mubi singa abadde musajja mubi ene kanisa wanoona abantu abo abali awo bonna ne social media teyandijjudde pasita Yiga kiki olifata omwerabidde kyemufaserabidde ku pasita Yiga ye omusajja ova ewaka nga mukyala wakunyiizizza bamwayombye oba mwalwanye n'otuuka ewa ku kyaki olumala oyingira mu kanisa bwe bati n'ofu essanyu ate ye omusajja abadde tasiba zigweya amazima gaba mazima yalangirira wano n'agamba Uganda tewali coronavirus ne bamukwata ne bamuggalira bannanga amazima tetugazudde n'olw'ensonga eyo pasita Yiga si musajja mubi pasita Yiga mumusasire musabire omwoyo gwe mukama agulamuze ekisa kitegeera muganda wange mukama agulamuze eki kisa muleme kulaba bibi byereere abaana abawala bakyuse abantu abufumbo bateredde abasomeseza abaana azimbye ekkanisa azimbye amasomero omuntu ow'ekyokuna n'azimba amasomero mu kkanisa ng'alina n'omutu oguwandiika ennyimba mu mutwe alina revival band baani bonna abo bonna twabayigira ku ebadde ekyaliwo wanje revival band weeri bayirawe weeri revival band weeri yes bamaneja be bakyuka mu revival band weeri n'amaanyi era ekya nabbi omukazi nga tetunnamulabako nabbi omukazi bayirawe yogeddeko naye nabbi omukazi agenda abeerawa agenda kujja nabbi omukazi n'olw'ensonga nti tesobola kujjaka omuntu si bonna tugenda balaba abantu nabbi omukazi obeerawo wano munamawulire mugenda balaba bagenda kujja bonna olw'ensonga bamanyi gye yabajja mwalabye nga gundi akaaba ani ono Madiina Ajati Madiina olowooza Ajati Madiina abadde akyasaba mu kanisa kyekyamukaabiza amanyi gye yamujja muleme kujjukira bibi byereere nze Magi Kayima nali simumanyi mulabidde ku pasita Yiga buli bayimbi bano bakundi bano bakagwa bamwanje baani bonna bafunidde sente ku pasita Yiga bannange mbadde mbasaba muleme kuliyetingawo mbeera mbi bannayuganda mwena abali abaweereza ba Mukama abali mu kyaki eno kanisa tesusola oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oli ki tubaanyiriza ffe tetusosola ate ffe tugamba mazima amazima gaba mazima pasita Yiga obadde omuyita oti pasita Yiga abadde mukwano family friend yatata wange kubanga tuli bato tulaba pasita Yiga ne muganda wange omu bamusomesa ku bwereere pasita Yiga kati tulina kyetwakwogera ku pasita Yiga bubi mbagala nnyo bannayuganda mwekuume era mubeere nga mujja tusinze
yonna okuziika kutagenda mu maaso era futi kyagenda mu maaso era enteekateeka kyagenda mu maaso genda kuba tuzibagamba